Ekyamateeka essula 6 okutuuka ku 10. Kale kino kye kiragiro, amateeka n'emisango Mukama Katonda wammwe bye yalagira okubayigiriza, mulyoke mubikolenga mu nsi gye musomokera okugendamu okugirya. Otyenga Mukama Katonda wo, okwekuumanga amateeka ge gonna n'ebiragiro bye byenkulagira ggwe n'omwana wo n'omuzzukulu wo ennaku zonna ez'obulamu bwo, era olyoke owangaale ennaku nnyingi. Kale wulira ggwe Isirayiri, okwatenga okukola kutyo, olabe ng'ebirungi era mwale nnyo nga Mukama Katonda wa bajjajjabo bwe yakusuubiza mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki. Wulira ggwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ye Mukama omu, era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Era ebigambo bino bye nkulagira leero binaabanga ku mutima gwo. Era onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo, era onoobyogerangako bw'onootuulanga mu nnyumba yo, era bw'onootambuliranga mu kkubo, era bw'onoogalamiranga, era bw'onoogolokokanga, era onoobisibanga okuba akabonero ku mukono gwo, era binaabanga eby'okukyenyi wakati w'amaaso go, era onoobiwandiikanga ku mifubeto gy'ennyumba yo ne ku nzigi zo. Awo olulituuka Mukama Katonda wo bw'alikuyingiza mu nsi gye yalayirira bajjajjabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo okugikuwa, ebibuga ebinene ebirungi by'otaazimba, n'ennyumba ezijjula ebirungi byonna z'otajjuza, n'ebidiba ebyasimibwa by'otaasima, ensuku ez'emizabbibu n'emizeyituuni gy'otaasimba, n'olya n'okkuta, n'olyoka weekuuma olemenga okwerabira Mukama eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu. Onootyanga Mukama Katonda wo, era oyo onoomuweerezanga, era erinnya lye ly'onoolayiranga. Temugobereranga bakatonda balala ku bakatonda b'amawanga gabeetoolodde, kubanga Mukama Katonda wo ali wakati wammwe, ye Katonda ow'obuggya. Obusungu bwa Mukama Katonda wo buleme okukubuubuukirako n'okuzikiriza okukuggya mu maaso g'ensi. Temukemanga Mukama Katonda wammwe nga bwe mwamukemera Maasa. Munaanyiikiranga okwekuuma ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe n'ebyo bye yategeeza n'amateeka ge yakulagira. Era onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama ekituukirivu era ekirungi, olyoke olabe ng'ebirungi, era oyingire olye ensi ennungi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo okugigobamu abalabe bo bonna mu maaso go nga Mukama bwe yayogera. Omwana wo bw'akubuuzanga mu biro ebigenda okujja ng'ayogera nti ebyo bye yategeeza n'amateeka n'emisango Mukama Katonda waffe bye yalagira, amakulu gaabyo ki? N'olyoka ogamba omwana wo nti twali baddu ba Falaawo mu Misiri, Mukama n'atuggya mu Misiri n'engalo ez'amaanyi, era Mukama n'alaga obubonero n'ebyamagero ebinene era ebizibu ku Misiri, ku Falaawo ne ku nnyumba ye yonna mu maaso gaffe, n'atuggya omwo alyoke atuyingize okutuwa ensi gye yalayirira bajjajja baffe. Era Mukama n'atulagira okukolanga amateeka ago gonna, okutyanga Mukama Katonda waffe olw'obulungi bwaffe ennaku zonna, alyoke atukuume nga tuleme okufa nga leero. Era kinaabanga butuukirivu gye tuli bwe tunaakwatanga okukola ekiragiro kino kyonna mu maaso ga Mukama Katonda waffe nga bwe yatulagira. Ekyamateeka essula 7. Mukama Katonda wo bw'alikuyingiza mu nsi gy'ogenda okulya, n'asimbula mu maaso go amawanga mangi, Omukiiti, n'Omugirugaasi, n'Omwamoli, n'Omukanani, n'Omuperizi, n'Omukiivi, n'Omuyebuusi, amawanga 7 agakusinga obukulu n'amaanyi. Era Mukama Katonda wo bw'alibagabula mu maaso go, naawe n'obatta, n'olyoka obazikiririza ddala. Tolagananga nabo ndagaano yonna, so tobalaganga kisa, so tofumbiriganwanga nabo. Muwala wo tomuwanga mutabani we, so ne muwala we tomuwasizanga mutabani wo, kubanga alikyusa mutabani wo obutangoberera baweerezenga bakatonda abalala. Obusungu bwa Mukama buli bubuuka bwe butyo ku mmwe, era alikuzikiriza mangu. Naye bwe muti bwe munaabakolanga, munaamenyamenyanga ebyoto byabwe, munaabetentanga n'empagi zaabwe,
munatematemanga ne ba asera baabwe n'ebifaananyi byabwe byole munabyokyanga omuliro kubanga gw'oli ggwanga ttukuvu eri Mukama Katonda wo. Mukama Katonda wo yakulonda okuba eggwanga ery'envuma gy'ali okusinga amawanga gonna agali ku maaso g'ensi. Mukama teyabassaako kwagala kwe so teyabalonda kubanga mwasinga eggwanga lyonna obungi kubanga mwali batono okusinga amawanga gonna, naye kubanga Mukama abaagala era kubanga ayagala okukwata ekirayiro kye yarayira bajjajja bammwe, Mukama kyeyava abajjamu n'engalo ez'amaanyi n'abanunula mu nnyumba y'obuddu mu mukono gwa Falaawo kabaka w'e Misiri. Kale manyanga Mukama Katonda wo ye Katonda, Katonda omwesigwa akwata endagaano n'okusasira eri abo abamwagala ne beekuma ebiragiro bye okutuusa emirembe olukumi. Asasula abo abamukyawa ng'alabagana n'amaaso okubazikiriza, taddirirenga eri oyo amukyawa naye anaamusasulanga ng'alabagana n'amaaso. Kale oneekumanga ekiragiro kye n'amateeka n'emisango bye nkulagira leero okubikolanga. Awo olulituuka kubanga muwulira emisango gino ne mugikwata ne mugikola, Mukama Katonda wo anaakukwatirwanga endagaano n'okusasira bye yalayirira bajjajjaabo, era anaakwagalanga, anaakuwanga omukisa, anaakwazanga era anaawanga omukisa ebibala by'omubiri gwo n'ebibala by'ettaka lyo, eŋŋano yo n'envinyo yo n'amafuta go, ezzadde ly'ente zo n'abaana b'embuzi zo mu nsi gye yalayirira bajjajjaabo okukuwa. Onoobanga n'omukisa okusinga amawanga gonna. Tewaabenga mugumba mumwe newankubadde omusajja newankubadde omukazi newankubadde mu bisibo byo. Era Mukama anaakuggyangako obulwadde bwonna, so taakussengako n'emu ku ndwadde embi ez'e Misiri z'omanyi, naye anaazisanga ku abo bonna abakukyawa. Era onoozikirizanga amawanga gonna Mukama Katonda wo ganaakugabulanga. Amaaso go tegabasaasirenga, so toweerezanga bakatonda baabwe kubanga ekyo kinaabanga kyambika gy'oli. Bw'onooyogeranga mu mutima gwo nti amawanga gano gansinga obungi, nnyinza ntya okubanyaga? Tobatyanga. Onoojjukiriranga ddala Mukama Katonda wo bwe yakuba Falaawo ne Misiri yonna, okukemebwa okunene amaaso go kwe gaalaba, n'obubonero n'ebyamagero n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa Mukama Katonda wo bye yakugissaamu. Bw'atyo Mukama Katonda wo bw'anaakolanga amawanga gonna g'otya. Era Mukama Katonda wo anaatumanga mu bo ennumba okutuusa abo abaasigalawo ne beekweka lwe balizikirira mu maaso ge. Tobatetemukiranga kubanga Mukama Katonda wo ali wakati wo, Katonda omukulu era ow'entiisa. Era Mukama Katonda wo anaasimbulanga amawanga gali mu maaso go kinnalimu. Toliyinza kubamalawo omulundi gumu, ensolo ez'omu nsiko zireme okweyongera okukuyinga, naye Mukama Katonda wo anaabagabulanga mu maaso go, era anaabeeraliikirizanga okweraliikirira okungi okutuusa lwe balizikirira. Era anaagabulanga bakabaka baabwe mu mukono gwo, era onoozikirizanga erinnya lyabwe okuva wansi w'eggulu. Tewaabenga muntu anaayinzanga okuyimirira mu maaso go okutuusa lw'olibazikiriza. Ebifaananyi ebyole eby'abakatonda baabwe munaabyokyanga omuliro. Teweegombanga ffeeza newankubadde zaabu ebiriko, so teweetwaliranga oleme okutegebwa ebyo. Kubanga mizizo eri Mukama Katonda wo, so toleetanga kintu kya muzizo mu nnyumba yo, naawe n'ofuuka ekyakolimirwa n'ofaanananga kyo. Onookikyayiranga ddala era onookitamirwanga ddala kubanga kintu ekyakolimirwa. Ekyamateeka essula 8, ekiragiro kyonna kye nkulagira leero munaakikwatanga okukikola, mulyoke mube ng'abalamu, mwalenga muyingire muli ensi Mukama gye yalayirira bajjajja bammwe, era onoojjukiranga olugendo lwonna Mukama Katonda wo lwe yakutambuliza emyaka gino 40 mu ddungu, akutoowaze akukeme okumanya ebyali mu mutima gwo, obanga ogenda okwekuumanga ebiragiro bye oba si weewaawo. N'akutoowaza, n'akulumya enjala, n'akuliisa emmaanu gye wali tomanyi, so ne bajjajjaabo tebaagimanyanga. Akutegeeze ng'omuntu taba mulamu na mmere yokka, naye olwa buli ekiva mu kamwa ka Mukama omuntu kyava aba omulamu.
ebyambalo byo tebyakaddiirangako ggwe so n'ekigere kyo tekyazimbanga emyaka gino 40 era onoolowoozanga mu mutima gwo ng'omuntu bw'akangavula omwana we bw'atyo Mukama Katonda wo bw'akukangavula ggwe era oneekumanga ebiragiro bya Mukama Katonda wo okutambuliranga mu makubo ge n'okumutyanga kubanga Mukama Katonda wo akuyingiza mu nsi ennungi, ensi ey'emigga gy'amazzi, ey'enzizi n'ebidiba agakulukutira mu biwonvu ne ku nsozi, ensi ey'eŋŋaano ne sayiri n'emizabbibu n'emitiini n'emikomamawanga, ensi mw'onooliranga emmere n'etebula toobengako ky'obulwa omwo, ensi amayinja gaayo kyuma ne mu nsozi zaayo oyinza okusima ebikomo era onoolyanga n'okutta ne weebaza Mukama Katonda wo olw'ensi ennungi gye yakuwa. Weekuumenga oleme okwerabira Mukama Katonda wo obuteekuumanga biragiro bye n'emisango gye n'amateeka ge bye nkulagira leero. Bw'onna omalanga okulya n'okutta era ng'omaze okuzimba ennyumba ennungi n'okutuula omwo era ente ezo n'embuzi zo nga zaaze n'effeeza yo ne zaabu yo nga zaaze ne byonna by'olina nga byaze, kale omutima gwo gulemenga okugulumizibwa ne weerabira Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu, eyakuyisa mu ddungu eddene era ery'entiisa omwali emisota egy'omuliro n'enjaba ez'obusagwa n'ettaka erirumwa ennyonta awataali mazzi, eyakuggira amazzi mu lwazi olw'embaalebaale, eyakuliisiza mu ddungu emmaanu bajjajjaabo gye bataamanyanga, akutoowaze akukeme akukole bulungi ku nkomerero yo era olemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno. Naye onoojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. Awo olunaatuukanga bw'oneerabiranga Mukama Katonda wo n'ogoberera bakatonda abalala n'obaweereza n'obasinza, mbategeeza leero nga temuulemenga kuzikirira ng'amawanga Mukama gazikiriza mu maaso gammwe bwe munaazikiriranga bwe mutyo kubanga temwakkiriza kuwulira ddoboozi lya Mukama Katonda wammwe. Ekyamateeka essula 9. Wulira ggwe Isirayiri, ogenda okusomoka Yoludaani leero okuyingira okulya amawanga agakusinga obunene n'amaanyi, ebibuga ebinene ebyazingizibwako ebigo okutuuka mu ggulu, abantu abanene abawanvu, abaana b'Anaki b'omanyi era be wawulirako nga bagamba nti ani ayinza okuyimirira mu maaso g'abaana b'Anaki. Kale manya leero nga Mukama Katonda wo ye wuuyo asomoka okukukulembera ng'omuliro ogwokya, y'alibazikiriza era alibamegga mu maaso go, bw'otyo bw'olibagobamu n'obazikiriza mangu nga Mukama bwe yakugamba. Oyogeranga mu mutima gwo Mukama Katonda wo bw'alimala okubasindika mu maaso go ng'ogamba nti olw'obutuukirivu bwange Mukama kyavudde annyingiza okulya ensi eno kubanga olw'obubi bw'amawanga ago Mukama kyava agagoba mu maaso go. Si lwa butuukirivu bwo so si lwa bulongoofu bwa mutima gwo kyova oyingira okulya ensi yaabwe, naye olw'obubi bw'amawanga ago Mukama Katonda wo kyava agagoba mu maaso go era alyoka anyweza ekigambo Mukama kye yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Kale manyanga Mukama Katonda wo takuwa nsi eno nnungi okugirya lwa butuukirivu bwo kubanga oli ggwanga lirina ensingo enkakanyavu. Jjukira teweerabiranga bwe wasunguwaza Mukama Katonda wo mu ddungu okuva ku lunaku lwe waviiramu mu nsi y'e Misiri okutuusa lwe mwajja mu kifo kino mujeemera Mukama era ne ku Kolebu mwasunguwaza Mukama n'abanyiigira okubazikiriza. Bwe nali nga mmaze okulinnya ku lusozi okuweebwa ebipande eby'amayinja bye bipande eby'endagaano Mukama gye yalagaana nammwe, ne ndyoka mmala ku lusozi ennaku 40 emisana n'ekiro, saalyanga mmere so sanywanga mazzi. Mukama n'ampa ebipande 2 eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda era ku byo kwawandiikibwako ng'ebigambo byonna bwe biri Mukama bye yayogera nammwe ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro ku lunaku olw'okukuŋŋaanirako. Awo olwatuuka ennaku 40 bwe zaayitawo emisana n'ekiro, Mukama n'ampa ebipande 2 eby'amayinja bye bipande eby'endagaano. Mukama n'aŋŋamba nti golokoka ove wakati oserengete mangu kubanga abantu bo be wajja mu Misiri beeyonoonye. Bakyamye mangu okuva mu kkubo lye nabalagira
beekoledde ekifaananyi ekisaanuuse, era Mukama ne yeeyongera n'aŋŋamba nti ndabye eggwanga lino era laba ly'eggwanga eririna ensingo enkakanyavu. Ndeka mbazikirize nsangule erinnya lyabwe wansi w'eggulu, era ndifuula ggwe eggwanga eribasinga amaanyi n'obukulu. Awo ne nkyuka ne nva ku lusozi, era olusozi nga lwaka n'omuliro, n'ebipande by'endagaano byombi nga biri mu mikono gyange gyombi. Ne ntunula, era laba mwali mumaze okusobya ku Mukama Katonda wammwe, mwali mumaze okwekoolera ennyana ensaanuuse, mwali mumaze okukyama amangu okuva mu kkubo Mukama lye yabalagira. Ne nkwata ebipande byombi ne mbisuula mu mikono gyange gyombi, ne mbimenya mu maaso gammwe, ne nvunamira mu maaso ga Mukama ng'olubereberye ennaku 40 emisana n'ekiro. Saalyanga mmere so sanywanga mazzi olw'okwonoona kwammwe kwe mwayonoona nga mukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi okumusunguwaza. Kubanga natya obusungu n'ekiruyi Mukama bwe yali abasunguwalidde okubazikiriza. Naye Mukama n'ampulira n'omulundi guli. Mukama n'asunguwalira nnyo Alooni okumuzikiriza, era n'ensabira ne Alooni mu biro ebyo. N'enzirira ekibi kyammwe, ennyana gye mwali mukoze, n'enjokya omuliro, n'engisambirira, n'engisekulasekula nnyo okutuusa lwe yafaanana ng'enfuufu. N'ensuula enfuufu yaayo mu kaga kaserengeta okuva ku lusozi. Era Etabeera ne Maasa ne Kiberosukatava mwasunguwalizaayo Mukama. Awo Mukama bwe yabatuma okuva e Kadesubaniya ng'ayogera nti mwambuke muli ensi gye mbawadde, ne mulyoka mujemera ekiragiro kya Mukama Katonda wammwe, so temwakiwuliriza, so temwamukkiriza, so temwawulira ddoboozi lye. Mujemera Mukama okuva ku lunaku lwe nabamanya. Awo ne nvunamira mu maaso ga Mukama ennaku 40 emisana n'ekiro ze navunamirira, kubanga Mukama yali ayogedde ng'agenda okubazikiriza. Ne nsaba Mukama ne njogera nti, ayi Mukama Katonda, tozikiriza abantu bonna busika bwo be wanunula olw'obukulu bwo, be wajja mu Misiri n'engalo ez'amaanyi. Jjukira abaddu bo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Totunuulira bukakanyavu bw'abantu bano newankubadde obubi bwabwe newankubadde okwonoona kwabwe. Ensi gye watujjamu ereme okwogera nti kubanga Mukama teyayinza kubaleeta mu nsi gye yabasuubiza, era kubanga yabakyawa kyeyava abafulumya mu ddungu okubatta. Naye be bantu bo era bwe busika bwo be wajjamu n'obuyinza bwo obungi n'omukono gwo ogwagololwa. Ekyamateeka essula 10. Mu biro ebyo Mukama n'aŋŋamba nti weetemere ebipande 2 eby'amayinja ebifaanana ng'eby'olubereberye, olinye gye ndi ku lusozi, weekolere essanduuko ey'omuti. Era n'awandiika ku bipande ebiragiro ebyali ku bipande eby'olubereberye bye wamenya, era onoobiteeka mu ssanduuko. Awo ne nkola essanduuko ey'omuti gwa siita, ne ntema ebipande 2 eby'amayinja ebifaanana ng'eby'olubereberye, ne nninnya ku lusozi nga nkutte ebipande 2 mu ngalo zange. N'awandiika ku bipande ng'okuwandiika okw'olubereberye bwe kwali, amateeka 10 Mukama ge yababuulira ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro ku lunaku olw'okukuŋŋaanirako. Mukama n'abimpa. Ne nkyuka ne nva ku lusozi ne nteeka ebipande mu ssanduuko gye nali nkoze, era biri omwo nga Mukama bwe yandagira. Abaana ba Isirayiri ne batambula okuva e Berosubeneyakani okutuuka e Mosera. Alooni n'afiira eyo, era eyo gye yaziikibwa. Eriyazari mutabani we n'aweereza nga mu bwakabona mu kifo kye. Ne bavaayo ne batambula okutuuka e Gudugoda. Ne bava e Gudugoda ne batambula okutuuka e Yotubaasa, ensi ey'emigga egy'amazzi. Mu biro ebyo Mukama n'ayawula ekika kya Leevi okusitulanga essanduuko ey'endagaano ya Mukama, okuyimirira mu maaso ga Mukama, okumuweerezanga, okwebazanga erinnya lye ne leero. Leevi kyava alema okuba n'omugabo newankubadde obusika awamu ne baganda be. Mukama bwe busika bwe nga Mukama Katonda we bwe yamugamba. Ne mmala ennaku 40 emisana n'ekiro ku lusozi ng'omulundi ogw'olubereberye. Mukama n'ampulira n'omulundi ogwo. Mukama nga tagenda kukuzikiriza. Mukama n'aŋŋamba nti golokoka otambule ku lugendo lwo ng'okulembera abantu, era baliyingira bali ensi gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. Ne kaakano Isirayiri, Mukama Katonda wo akwagaza ki wabula okutyanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge gonna
n'okumwagala n'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna okwekumanga ebiragiro bya Mukama n'amateeka ge bye nkulagira leero olw'obulungi bwo. Laba Mukama Katonda wo ye nannyini ggulu n'eggulu erya waggulu, ensi era n'ebigirimu byonna. Mukama yasanyukira busanyukizi bajjajjabe okubaagala n'alonda ezzadde lyabwe eryaddawo yemmwe okusinga amawanga gonna nga leero. Kale mukomole ekikuta ky'omutima gwammwe so temubanga nate bansingo nkakanyavu, kubanga Mukama Katonda wammwe ye Katonda w'abakatonda era Mukama w'abaami, Katonda omukulu ow'amaanyi era ow'entiisa, atatya amaaso g'abantu so talya nguzi, asalira omusango mulekwa ne nnamwandu, era ayagala munnaggwanga ng'amuwa ebyokulya n'ebyokwambala. Kale mwagalenga munnaggwanga kubanga mwali bannaggwanga mu nsi y'e Misiri. Onootyanga Mukama Katonda wo, eyo gw'onooweerezanga era eyo gw'oneegattanga naye n'erinnya lye ly'onoolayiranga. Oyo ly'ettendo lyo era ye Katonda wo eyakukolera ebyo ebikulu era eby'entiisa amaaso go bye gaalaba. Bajjajjabo baaserengeta mu Misiri nga bali abantu 7, naye kaakano Mukama Katonda wo akufudde ng'emmunyeenye ez'omu ggulu olw'obungi.